mutuze mutendo bannaffe abatuuliriza ziri 3 ez'enkya ya leero mawulire gaabudde buno ku CBS FM Manduso okuga kusomera nze Kalule Lameka. Abamu ku bantu abasuubira okufuna ensimbi z'emyoga mu disitulikiti y'e Masaka bagenda kugira balinda kubanga amateeka galina okugobererwa. Okugaba ensimbi zino teganaba kukubibwa mu kyapa ekya gavumenti nga bwe kyalambikibwa. Okusinziira ku mbalirira y'eggwanga y'omwaka gw'ebyensimbi, enkola ey'emyoga yaweebwa obuwumbi 200 eziri mu kubunyisibwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Yo Godfrey Bemanyisa nga ye akulira abakozi mu kibuga Masaka agambye nti ensimbi zonna ezakabaweebwa mu kooti 3 eziyise emyezi 9 ziri ku akawunti z'ebibiina zitudde kubanga amateeka ge balina okugoberera mu kuzigaba tegannakubwa mu kyapa kya gavumenti gafulumizibwa okubalambika. Bemanyisa agamba nti abantu bangi babatuukiridde nga babasaba ensimbi zino naye tebalina kyakubakolera mu kiseera kino. Dr. Bedi Bwanika nga ye mubaka wa Paalamenti owa Kimanya Kabonera agamba nti ng'oggyeko amateeka agalina okugobererwa emiruka mingi mu kitundu kye awalina okuweebwa ensimbi zino naye enteekateeka tennaba kukolebwa bulungi okugoberera amateeka. Ye Mathias Mpuga Nsamba akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti agamba nti obuzibu bwonna buli ku gavumenti obutasooka kweteekateeka mu ngeri yonna esoboka basobole okutambulira mu mateeka ng'okulungamizibwa kwa gavumenti bwe kuyimiridde. Mu mawulire amalala abakyala abafumbo aba Mothers Union mulabirizi w'e Namirembe olwaleero balonda obukulembeze bwabwe ng'okulonda kuno kwakubeera ku Bishop Dr. Dunstan Nsubuga Hall ku lusozi Namirembe era kugenda kukubirizibwa omuwandiisi w'obulabirizi Reverend Canon Henry Segawa. Anaalondebwa ajja kudda mu bigere bya mukyala Josephine Kasatu abadde omukulembeze w'ekibiina kino okumala ebbanga lya myaka 8. Abamu ku bavuganya kwe kuli Gladys Kiragga Oweruzira Naalongo Bingi Kawiso okuve na Tete n'abalala. Ensalo ya Uganda ne Rwanda Egudwawo mu butongole enkya ya leero oluvannyuma lw'okumala ebbanga lya myaka 3 nga nzigale. Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde gavumenti ya Rwanda yalangirira nti ensalo eno egenda kuggulibwawo oluvannyuma lw'enteeseganya wakati w'abakulembeze ku mawanga Gombi. Zigenze okwera ssaawa 2 ez'okumakya nga ebyobusuubuzi bizzemu okukakkalabizibwa ku nsalo eno ey'egatuna. Ssentebe wa disitulikiti e Kabale Nelson Shanga Basheija agambye nti bagenda kusinkana mmeeya wa provinsi y'ekitumbi mu Rwanda bongera okwekebejja ensonga y'okumalawo obugugulano ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Naye ng'omukulembeza eggulu olunaku lwa Sande nafunye essimu eva ku bakulembeze b'e Rwanda meeya w'ekitumbi nga angamba nti bagudde booda naye bagenda kukkiriza ebimotoka byetise emigugu naye abantu bajja kubakkiriza mpola mpola. So leero ssaawa 4 ngenda kusinkana ne mmeeya w'ekitumbi ndyoke mubuuze ambulire ensonga kubanga eboda bw'oba bagigudde njagala ambulire anyonyole bulungi tegeere lwaki bagudde booda naye lwaki yankubita essimu n'agamba bagenda kukkiriza ebimotoka ebinene ebyetise mikugu. Leero ssaawa 4 ngenda kumusinkana ndoge ntegeere kubanga njagala nyonyole n'abantu baffe abali kumpi ne booda ey'egatuna egajuma. Sekesero by'emizannyo ebimu kubikwata ku mutendesi wa ttiimu ya Senegal eyagenze ku mutendero gwa semi-finals Sabadduka John Paul byakuleetedde. Aliwo Sisi ow'emyaka 45 ku baazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 1976 nga kati ye mutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Senegal. Yali omu ku bazannyi ba ttiimu y'eggwanga erya Senegal abaalemererwa okuwangula ekikopo kya AFCON eky'omwaka gwa 2022 bwe baakubwa eggwanga lya Cameroon mu kusimulagana penalty ku final. Era ng'ono Aliwo Sisi yali omu ku bazannyi ba ttiimu y'eggwanga erya Senegal abaalemwa okuteeba penalty zaabwe. Aliwo Sisi era yali ku ttiimu y'eggwanga
y'eggwanga erya Senegal yazannya mu mpaka za World Cup ez'omwaka gwa 2022 nesobola okutuuka ku luzannya olwa quarter finals era nga Aliou Cisse yali kapiteeni wa ttiimu eyo. Oluvannyuma lw'okunyuka omuzannyo gw'omupiira basooka ne bamufuula omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Senegal ey'abaana abato, wabula oluvannyuma mu mwaka gwa 2015 bamufuula omutendesi wa ttiimu y'eggwanga lya Senegal enkulu era bw'atyo n'agikulemberamu n'agituusa ku final za AFCON ez'omwaka gwa 2019, wabula ekisiraani kye yafuna mu mwaka gwa 2022 kyasigala kimulondoola nga ne ku mulundi guno bwe yali omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Senegal teyasobola kuwangula kikopo kya AFCON kuba Algeria yakuba Senegal ku ggoolo emu ku bwereere. Wabula we twogerera Aliou Cisse era yakyali omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Senegal nga yamaze dda okukulembera mu Senegal n'agituusa ku luzannya olukulembera olw'akamalirizo mu mpaka za AFCON ez'omwaka guno oba giyite semi-finals. Senegal mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero bwe yakubye Equatorial Guinea ku ggoolo 3-1. Luno lwe lusekesero eby'emizannyo, nange John Paul Sebadduka. Business News, amawulire g'ebyobusuubuzi wano kukyana mwenda katonyize bbiri emmanduso nga bikutuusibwako kiko mukyusi mixi alina akawoowo by'ofumbye byeyongera okuwooma. Kiko mukyusi mixi. Business News, amawulire g'ebyobusuubuzi. Abavuzi ba takisi abavugira ku luguudo oluva e Kampala okudda Entebbe bakedde kukola bikwekweto ku bannaabwe abatikira ku nguudo ne mu bifo ebirala ebitakkirizibwa mu mateeka. Farida Bongole musasi waffe yalina ebisingawo. Kausika omugwa badereva okuzza stage ya Entebbe Road mu Usaafi kweyongera enkya ya leero abamu ku badereva n'abakulembeze mpaka ya Usaafi basazeewo okwolekera paaka enkadde wamu ne ku nguudo okuwaliriza takisi zonna ezidda ku luguudo lw'Entebbe Road okuli Salama Road n'Amasuba Entebbe Kajansi n'awalala okuddizibwa mu Usaafi ku kifuba. Situsendeza dereva wa Salama stage tukedde kunona mmotoka zaffe mu paaka enkadde kuba zikwata ku Entebbe Road. Okulina Masuba, Zana, Salama, nk'emmoroka ezimu zibadde zikyali ku kkubo. Twetaaga ffeffe nnyini badereva ne bakondakita wamu n'abakulembeze tusitukiddemu olwaleero tulabe nga emmoroka zonna tuyimirira mu bifo ebyo ebibadde ebisumbuwa paaka yaffe. Ku lw'ekyana mu mwenda katonyiza bbiri CBS Emmanduso, nze Farida Bongole mu Kampala. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga nga bikutuusibwako Uganda Poultry Breeders Limited abatunda enkoko eza broilers ne layers, emmere y'enkoko ey'omutindo awamu n'eddagala. Uganda Poultry Breeders Limited ku lw'obulunzi obuzza amagoba ne nice curry powder akanzaali akawummisa enva n'okuba ennoga kasanye mu kikubo ne mu maduuka gonna wamu ne nice ntangawuzi tea amajaani agalina eddekende. Minisita Beatrice Sanywa yawa konsala esaliwo okusengula abantu abali mu ntobazi bwe bagenda kusazaamu n'ebyapa n'ebyakoma mu bigambo. Omulanga gwenza okukuba leero nti ogwe yeesenza mu bibira byaffe entobazi baliwo enzizi n'ennyanja zaffe mu lukujjukujju saba oyambuke nga bukyali. Ekyokubiri ne tusalawo nti abantu baffe abamu abali mu ntobazi ezitali za mu kibuga eyo mu byalo up country eyo tujja kulaba engeri gye tubagambako mpolampola nti nabo bamuke oba tujja kubakolerawo enkolagana etesobola kutatabanya embeera y'entobazi oba oliawo tubateeke mu byokulunda ebyennyanja. Tetulabye nti ate bayinza okuganyulwamu okusinga bwe beeyongera okusimba amayuuni oba oliawo n'omuceere. Era twagala tubakakasa olwaleero nti okulima omuceere mu ntobazi tukiweze. Mubuulire nti tubiweze. Tetujja kuddayo kukkiriza kulima muceere mu ntobazi. Tulina abantu abayita mu ngeri y'olukujjukujju ne bafuna ebyapa nga biri mu ntobazi ne mu bibira byaffe nga befudde bakamanyi nnyo era babirina abamu tugamba nti tugenda kubisazaamu kasita tayitole eyo oba ekyapa kyekyo kiri mu ntobazi. Abamu balina n'ebyapa nga tebaswadde biri mu nnyanja byonna tugenda kubisazaamu. Ebiragiro bye byonna yanyumyako binyumye byakoma mu bigambo. Oweereza pulogulaamu aga wiiki ebeera International News. Gano ge mawulire okuva ebweru w'eggwanga wano ku Mmanduso gakutuusibwako. Cocktails, mouth freshener, onywedde sigala, mwenge oba owunya akamwa, olidde garlic, wakava ku
amagezi mu kamwa akamwa ako kawunye bulungi olunaku lwonna ali mu famasi ne supamaketi zonna Cotes. nga tumalirizaako budde buno oluvannyuma lw'olukiiko olw'abaminisita olujja okulayizibwa olunaku lw'eggulo mu nsi eya Malawi, pulezidenti waayo Lazarus Kyakwera Omusumba akuutidde baminisita abajja nti tebagezaako ne beekulubeeseza ku nsonga z'obuli bw'enguzi nti kubanga mu kabineti eno empya era minisita yenna aneekulubeeseza mu nsonga ezo ez'okulya enguzi oba okugigaba tagenda kumubikkirira wa kumugoberawo. Kinajjukirwa nti omukulembeze ono ssabbiiti emu emabega yagoba baminisita be bonna n'asalawo olukiiko lw'abaminisita okuluzza obujja nga luno lwe lwalalayiziddwa olunaku lw'eggulo. Abamu ku baminisita yabakomezaawo mu kabineti empya ate abalala n'abasuulira ddala. Omukago ogutaba ensi ez'obugwanjuba bwa Africa ogwa ECOWAS abakungu baagwo batuuka enkya ya leero mu kibuga Wagadugu eky'eggwanga erya Burkina Faso beekenneenye embeera eri mu ggwanga lino oluvannyuma lwa bannamagye okuvuunika gavumenti ya Pulezidenti Roko Kabore. Kinajjukirwa nti omukago guno gwagobye ne gavumenti ya Burkina Faso nga bagamba nti balina okusooka okwekenneenya ensonga eziri mu ggwanga lino eddembe ly'obuntu si kulwa nga lirinnyiridwa nnyo. Bannaffe bagabadde ag'obudde buno tova ku CBS FM Emmanduso, nze Kalule Lammeka, Katonda abakuume, Ssaabasajja Kabaka awangaale.